Ekifaananyi kye tutandise nakyo kya mukulu amanyiddwa nga Robert Kabushenga abagoberera ebya Uganda n'amawulire mumujjukira bulungi nnyo omukulu oyo. Yaliko wali ku New Vision awayimiridde ku birime oba ekirime eky'Emwaanyi era y'omu ku basajja abamanyiddwa ennyo oba abamanyi abamanyiddwa ennyo okwagala Emwaanyi n'obulamu bwe bonna. Bw'abanga alina ebirime bye yali agenze maaso n'okubanga alima ekirime eky'Emwaanyi obwagazi bw'alina gye kiri bungi. Mu kifaananyi ate ky'olaba eyo Parliament y'eggwanga myaffe Uganda byonna tubyetegereze we tulaga tugenda kubanga tufunawo. So mbadde nkulaga nti omukulu Kabushenga awo ayimiridde ku kirime kya Mwaanyi. Ebimu ku birime byasinga okubanga oba ekirime kyakyasinze okuba nti ayagala ne ssekwagala yenna era gye buvuddeko ku weekend awo yalidde obuwuka bw'amaanyi nnyo ng'obwanga abwolekeza sipiika we Parliament w'eggwanga lino olw'okubeera nti beefuumiridde oba bafubye nnyo okulaba nti ekirime eky'Emwaanyi baagala okukola enkyukakyuka. Abalimi b'Emwaanyi ze bagamba nti zino zigenda kuba za bulabe nnyo kyotannalaba. Bwe tuvaayo ew'omukulu Robert Kabushenga yaliko awo ku New Vision oba yaliko senkulu waayo, njagala kati tukomewo. Byonna we bibadde bigenda maaso n'okuba nga bitambula ku kirime eky'Emwaanyi, Mwami Museveni oba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abadde akyasiriikiridde. Parliament negenda maaso n'okuba nga ekola byonna, wabula njagala okujjukiza nti byonna we biggwa eri ebbaluwa erina kutwalibwa wa mukulu oba ebbiiru erina kutwalibwa wa Pulezidenti w'eggwanga n'agitunulatunulamu. Bw'amala ogitunulamu n'agenda maaso n'okuba nga akwata pen n'akulukuunya ku lupapula, awo nno ne ligenda maaso n'okuba nga lifuuka etteeka eriwedde emirimu. Waliwo omukuku gw'ebbaluwa oguwerera ddala, empapula eziwerera ddala nnyingi nnyo nnyini ddala, ogugenze maaso n'okuba nga guwandiikibwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Omukuku gw'ebbaluwa guno gwe yagenze maaso n'okuba nga akola, omukuku gw'ebbaluwa President Museveni gwe yagenze maaso n'okuba nga akola guzingidde mu Buganda ne guzingiramu ababaka, era omukuku gw'ebbaluwa guno ogenda maaso n'okuba nga guzingiramu na buli ssekinnoomu omulimi w'Emwaanyi, era omukuku gw'ebbaluwa guno gugenze maaso n'okuba nga gukwata ne ku Parliament nagwo gugizingiddemu. Tugenda kuba nga tutunuulira kigambo ku kigambo oba nga tutemaatema ebimu ku biri mu mukuku gw'ebbaluwa guno ogwawandiikiddwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga gukwata ku kirime eky'Emwaanyi n'endowooza ye ku byonna ebigenda mu maaso n'okuba nga bitambula. Okusookera ddala, Mwami Yoweri Kaguta Museveni yasoose kubanga avumirira ne ssekuvumirira yenna abantu abaddidde Emwaanyi oba ebiteeso by'Emwaanyi ebiri mugenda maaso n'okuba nga bitambula ti ne babiyingizaamu ensonga z'amawanga. Bw'ogenda maaso n'okuba nga otunuulira obuwandiike Mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa X oba omukutu ogwa Twitter olunaku olw'ejjo olwa Sande ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa October omwaka 2024
Mwami Yoweri Museveni agamba nti ekibiina kyakulembera ki NRM oba ki National Resistance Movement kyekyagenda maaso n'okuba nga kigaziya enfulumya y'Emwaanyi mbu ne kijijja ku nsawo 2 million bags nti ne kijijja ku nsawo obukadde 2 obwakaawa obw'Emwaanyi munansonyiwa muyita nnyo kaawa ne kijja ekirime ky'Emwaanyi nti ekibiina kya NRM kyekyakola bukubirire ne kigaziya enfulumya y'Emwaanyi. Emwaanyi ne ziva ku nsawo 2 miliyoni 2 ez'ensawo oba obukadde 2 obw'ensawo obwafulumanga mu 1986 nti ne tutuuka essaawa zino ku nsawo obukadde 9 million obukadde 9 current 9 million bags nti ne tudda twava ku miliyoni 2 ez'ensawo ez'akaawa ez'Emwaanyi ne tudda ku miliyoni 9 oba ensawo obukadde 9 zino nga zibalirirwamu obukadde bwa $9 bweddu oba mu za Uganda trillions 3 n'obutundu 2. Ogenda maaso n'okuba nga ositatinga ekiwandiiko kigamba bwe kiti. It is the NRM that provided security for the scientists, as already pointed out before rooting for rationalization to have the Uganda Coffee Development Authority revert to its mother Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries. Is it rational to have an agency or authority for each of these? This is why we had to have a rationalization. Stop irrationality and be rational. To be condemned are those who are here trying to bring in the nonsensical tribalism. Wano no we yagatiddeko ne Buganda oba we yagatiddeko Katikkiro. Wano no yagambye when Buganda Katikkiro Charles Peter Mayiga joined us in promoting coffee, we welcomed him. Ompuliza bulungi. Mwami Museveni yagenze maaso n'ogamba nti Oweekitiibwa Katikkiro wamu ne Buganda nti bwe bagenda maaso n'okuba nga bamwegattako oba nga babeegattako mu kugenda maaso n'okuba nga batumbula Emwaanyi nti Oweekitiibwa Katikkiro Mwami Museveni agamba nti yagenda maaso n'okuba nti amwaniriza. Wano nno Mwami Museveni oba President Museveni yagaseeko. It is therefore sheer dishonesty to bring up tribalism where the NRM is involved. The massive industries the NRM has built are mainly in Buganda, Namanve, Mukono, Kapeeka, Matuga, Gombe area, Luweero, industries in Nakasongola, Kisozi, etc. These have a direct benefit to nearby populations if they are well guided to take advantage of them. Mwami Museveni n'agamba nti yalabanga ekita eky'obutaliimu okulaba nti muleese ebyamawanga ekibiina kye ki NRM wekiri oba wekyenyigidde nti mutandise oteekawo ebyamawanga. Era n'agamba mbuno ziyindasitule NRM zeezimbye oba amakolero ag'enjawulo NRM geezimbye bwe gazimbye mu Buganda n'amenya ebitundu by'owulidde gamba Namanve, Mukono, Kapeeka, Matuga, Gombe area, Luweero ne Nakasongola n'Ekisozi n'ewalala. Era n'agamba bulungi nti ebyo byonna NRM byegenze maaso n'okuba nga ezimba bigenda maaso n'okuba nga biganyulwa abantu abeetooloddewo bonna bonna.
batuba nga tuvuddeko ku kiwandiiko kya mwami Yoweri Kaguta Museveni wiiki ewedde ababaka babadde 159 aba parliament abagenze maaso n'okuba nga balonda nga baagala ekirime ekyo kyolaba ku screen yo eky'Emwaanyi. Ababaka 159 balonze ne bakkiriza ne bagamba nti baagala UCDA eddeyo ebeere wansi wa Ministry ya Agriculture. Wabula ababaka 77 bo bagambye nti nedda, ekyo tekigwanidde. Bw'obanga otunuulira bulungi okuteesaganya kuno kwavudde mu gy'oyinza okuyita the National Coffee Amendment Bill 2024 oba biiru eyo eya 2024 ekwatagana ku Mwaanyi mu kye bayise Rationalization of Government Agencies and Public Expenditure RAPEX program. Waliwo program ya government eyemanyiddwa nga Rationalization of Government Agencies and Public Expenditure. Mwe baagalira okuba nti nno agency ezimu oba ebitundutundu ebimu ebya government ebibadde byeyimiridde bagenda kubikyusakyusa bigende maaso n'okuba nga biteekebwa wansi wa zi ministry ez'enjawulo. Bw'obanga wabadde ogoberera bulungi mukwano gwange, abateesa mu ssetteeserezo w'eggwanga oba gy'oyinza okuyita parliament bagenda maaso n'okuba nga bamala ennaku 2 bweddu nga bagenda maaso n'okuba nga bateesa ku kino. Era abamu ku babaka omwali n'omukulu Geoffrey Rutaaya, omwali omukulu Joel Ssenyonyi, omwali omukulu Segona, omwali omukulu Kivumbi n'abalala bano bagamba nti kuno kubanga okuwa obutwa abalimi b'Emwaanyi singa bagenda maaso n'okuba nga bayisa bano kino. Bwe tuba tuvuddeko ewa mwami Museveni, abamu ku basinze okuba nga bakwatibwako kino mwe muli Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga mwe yagambidde nti bino byonna bye bagenda maaso n'okuba nga bakola bigenda maaso n'okuba nga bitagetinga Obwakabaka olw'ensonga Obwakabaka bwa Buganda bugenda maaso n'okuba nga buleeta ebitundu 5 ku buli 100 ebyakaawa oba afubutuka mu Buganda agenda maaso n'okuba nga asuumusibwa n'ava mu ggwanga n'afuluma eggwanga Uganda mu mbeera efaananako bw'etyo. Mwami Museveni mu kuddamuko era ng'annyonnyolamuko awo yagambye oba yagenze maaso n'okuba nga ajjukiza abantu abasinga nti NRM yagenda maaso n'okuba nga eteekawo zi agency ez'enjawulo ekonomi we yabeerera ddala wansi era nga n'abakozi basasulwanga kitono ddala. Since some people respond to only the mercenary logic of only working hard for personal remuneration such as pay, we tactically agree that some government efforts could be executed outside the departmental structures of the government, with the workers there paid higher salaries than those in the government departments. That is how Uganda National Roads Authority, UNRA 2008, National Agriculture Advisory Services, NADS 2001, Uganda Coffee Development Authority, UCDA 1991, etc. came about. Bigambo bya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Wawula nnyonnyola nti ebyo byonna zi agency nga bwe nzigambye omuli NADS, omuli UNRA, omuli UCDA yennyini kati ekubaganyizibwako ebirowoozo nti ezisinga zagenda maaso n'okuba nga ziremererwa okutuukiriza ebiruubirirwa byazo. Indeed, by 2013,
a whole 68% of the Ugandan homesteads were still outside the money economy. That is why I had to launch Operation Wealth Creation, using the army to distribute the coffee seedlings as well as the other planting and breeding materials to the farmer. Mwami Museveni agamba nti wabula kyagenda maaso n'okubanga kimwewunyisa nti ne we baatuukira mu 2013 ng'Abannayuganda ebitundu 68 bakyali ebbali wa gy'oyinza okuyita money economy. Era y'ensonga lwaki yaleeta ne kyoyita Operation Wealth Creation n'akozesa amagye gagende maaso n'okubanga gatambuza endokwa z'Emwaanyi nga baziwa abantu. Yagaseko nti if UCDA and NADS were successful, why were 68% of the homesteads still outside the money economy? Nagamba nti ekitongole kino ki UCDA bwe kibanga ddala mugamba nti kibadde kya mugaso era nga kyali kigenze maaso n'okubanga kikola bulungi, ti lwaki we twatuukira 2013 kyali Bannayuganda ebitundu 68 bakyali ebbali gy'oyinza okuyita ebbali wa money economy. Mwami Museveni yagambye nti obukadde olwenda obwa $1 obuleetebwa kaawa essaawa zino tezo zikyali ssente ntono nnyo oba za munyoto. Wabula agamba nti singa mu maaso awo kaawa n'agenda maaso n'okubanga oba Emwaanyi n'agenda maaso n'okuba nti eyongerebwako omutindo, nti Uganda esobola okufuna emirundi 15 n'okusinga kyefuna kati. Bigambo bya Mwami Museveni. Why do some actors appear to be satisfied with this? I'm not satisfied with the $900 million Every time a coffee bean is sent to Hamburg in Germany, it takes out of our soil some potassium, phosphorus, calcium, magnesium, silicon, and sodium. Mwami Museveni n'agamba nti nno yesi musanyufu okuba nti tukyafuna obukadde lwenda bwokka obwa $1 okuva mu kirime ekyakaawa. N'agamba nti naye Emwaanyi buli wegenda maaso okubanga etwalibwa ebweru, ettaka lyaffe lifiirwa ebiriisa bingi nga byenkunyonyodde omuli potassium, phosphorus, calcium, magnesium, silicon wamu ne sodium. Byonna byabadde mu baluwa Mwami Museveni byagenze maaso okubanga awandiika. Simanyi oba olina ky'oggyemu awo era olowooza ki ku mbeera egenda maaso n'okubanga etuuka ku Mwaanyi mu ggwanga nyaffe Uganda. Abassiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange, agaliwo gwe mukutu kw'oli, byebyo muganda wange. Liking a video eno. Thank you so much.